Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka nsaba munsonyiwe naye Omuganda ga nti ebbwa ddene ligambibwako nnyini lyo. Abajjajjaffe abakulu b'obusolya mu mwenna bazzukulu ba Buganda, bamaama bannakazadde abatuzaala sobola beerabira, abooluganda abako n'emikwano mwenna. Ombejja ndagire tajuuba. Ebbwa ddene ligambwako nannyini lyo. Ate era Kayemba Nantabulirira yasaabala wa Bbumba. Olwo olugero ndugeredde Ayibeene Ssaabasajja Kabaka ali ku Nnamulondo. Jjajjaawo Kayemba Nantabuulirirwa baamugambanga nga tawuliriza. Enkomerero baamugamba ssebo Ssaabasajja obwato bw'ogenda okulinnya bwa Bbumba nga ye aga nti bwato bulungi nnyo buno. Era enkomerero Kayemba yalinnya obwato ne bubumbulukukira mu nnyanja era nakka oluwanga lwe baalusanga mu nnyanja nga leetooleddwa ebbumba lyennyini lye baabumba mu bwato. Kino kigenderera okwongera okubangula Ayi Ssaabasajja, okukubangula. Twakuwongerera, twakusabira, twakola buli kimu. Nodda engulu, n'ova mu matigga nga ne bajjajjaabo bennyini bakuwongeredde era ne bakukuuma. Nsaba okutegeeza Abaganda abalowooza nti okuwonga kintu kibi. Okuwonga kwekwo kwennyini kwe mulaba n'ensinza z'abaluŋŋaana ku luzajja nazo. Okuwonga kuba kwegayirira Katonda. Okuwonga kitegeeza okwewombeeka ne weegayirira Mukama Katonda we yakuleeta mu nsi. Okuwonga kutegeeza okumanya nti n'eyakutonda oyina okumuwa ebirabo. Bajjajjaffe tebaayina bingi nnyo naye baawangayo ebyo bye balina: embuzi, ente, omubisi, omwenge n'ebirala nga bazze okuwonga. Bwe baawonganga kyategeezanga nti balina okulya ekijjulo kimu ekibagattira ku ttaka lya nnyabwe Buganda. Emikolo gino gyabeeranga ku lusozi Nsamizi kati olwawambibwa, era buli mu Gwamusanvu Abaganda baawonganga, baagendanga ne basinzisa Katonda waabwe era ne basinza era ne bawonga. Era Abaganda balina erinnya lye batuuma abaana baabwe nti bawonga bawangula. Ekirala kye njagala okubagamba, kye ngezaako okubagamba kiri eri Ssaabasajja Kabaka. Tulwanye entalo, tukyayiddwa, twogeddwako na byonna byonna ebyo si ekikulu. Ekikulu kya ggwanga. Wakwasibwa Ayi Ssaabasajja Muwenda Mutebi Kabaka wa Buganda. Wakwasibwa Buganda ng'oli mu mbeera nnungi era ng'oli osajjakudde ate ng'oyogiwadde ate ng'obwanguse. Gwayi Ssaabasajja wali mu bwangufu ddala. Mu bubwangufu bwo wali olengera wala. Emyaka egyasooka mu Bwakabaka bwa Buganda okutuukira ddala mu mwaka gwa 2013 oba okutabanguka kwatandika 2009. Mu mwaka gwa 2013 Ayi Ssaabasajja wali omalidde ddala emyaka egisukka mu 10. Wasibwako akasajja Kamayega okuviira ddala lwe wajja. Ebintu bino nga byateekateekebwa. Ebintu ebisanyawo Buganda tebitandikira mu lulyo lw'Abalangira mwokka. Byateekebwateekebwa naye Ayi Ssaabasajja twogera ebigambo bino nga ffe tukufuuse akalenzi kali akaalabula Ssekabaka Kayemba. Ggwe Ssaabasajja bw'oteeka envumbo mu matu n'otabaako ky'okolawo kubanga Obuganda buwuliriza ggwe, tebuwuliza Mayiga. Abaganda baagala ggwe Ayi Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi, tebaagala Mayiga. Abaganda baagala ggwe Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi, tebaagala muzaana ki oba mubikka ki oba musubika oba kabejja ki. Nedda,
baagala ggwe Ssaabasajja Kabaka ng'ekikwagaza kya nsonga kya butonde kisimbe mu ttaka lya Buganda gwe mutuba ogwakusimbirwa. Omusajja bw'atandika omuvubuka bw'afuuka endawule mu Buganda tasimbirwa mutuba, tasimbirwa mutuba. Ekyo nkivuddeko kuba nkyogeddeko emirundi mingi, nakyogera ng'oyo Omulangira Ssemakookiro tannatuuka wala, naye kati alabika asusse we basimbira omutuba, takyali ku luulira lwa nnyina. Ekyo nkivuddeko. Ayi Ssaabasajja, nnyongera okuloopera omukyala Agnes Nabalamba. Ono nga yeeyita Lubuga wa Buganda, omukazi omusimbu agw'ensimbu. Bajjajjaabo baamukubira ennaggalabi ng'olaba, n'agwa ensimbu Kayivuma n'amukwata n'amutwala e Namirembe. Omuntu agwiridde ensimbu nga bateeka Kabaka ku Nnamulondo taleetwa kulinaana Bwakabaka bwa Buganda. Ekintu kino kivuddeko okusaanyaawo Obwakabaka, kivuddeko okusaanyaawo ebintu bingi mu Buganda, ate naye nga mukazi wa ttima kubanga amanyi si mumbejja. Agnes Nabalamba si mwanaasi Kabaka Muteesa. Ekyo ne bwe ndiba nfa nga nsigaddeko kikuba mu mukono ndikigamba Abaganda. Oyo mukazi gwe mulaba yeetalanga akataayi, omusimbo, omugu w'ensimbu, ayagala ennyo okulinaana Kabaka ng'ate agw'ensimbu, ng'ate mukazi wa ffumbe. Yagenze eno, nsaba okutegeeza Abaganda ne Bannayuganda, eno mu Amerika kati bayoola abantu ne babakwata ne babazza gye baava. Ffe abamu omukisa tugulina, tetugwa mu kituluba ekyo, wabula tuli bennyamivu nnyo kubanga abantu bangi, abantu baffe be twagala abatukwatako abatalina bibawugerako oba bisaanyizo. Naye omukazi oyo Nabalamba Agnes, njagala Abaganda mubaboole, naddala mu abalina abantu bammwe ebweru, muboole akakazi ako ka Nabalamba kaagenze keeyita Queen, Elegant Queen ku Facebook. Agnes Nabalamba n'alumba omukyala akulira abanoonyereza baawano mu kitundu kya East Africa. Abamu muba temukimanyi. Omukyala oyo wa buvunaanyizibwa nnyo, akwata bukwasi ssimu n'agikuba wano mu nnyumba enjeru n'abagamba by'abagambye, mwe kye mutamanyi. Mwakuta omukyala oyo ne mumuvuma. Agnes Nabalamba n'agenda amuvuma nti kubanga yasonze yalage. Omukyala oyo abadde amanyi ebifa mu Masiro e Kasubi okusinga ne Agnes Nabalamba n'abambejja abamu empotte. N'ebirangira ebirala ebigendera mu nkwawa z'amayega. Oyo omukazi amanyi ebifa mu Masiro ago okusinga mmwe. Oyo omukyala Agnes Nabalamba gwe yalumbye abamanyi nnyo okusinga Mutendeke, abamanyi nnyo. Naye yagenze mugamba ng'anoonya batandika okuteeka abantu baffe mu katyabaga, Omuzungu akiyita blacklist. Oyo omukazi ayagala ba blacklist ng'Abaganda babamme visa ezijja wano. Oyo omukazi Agnes ayagala batandika okunoonya abantu baffe babakwate babazze e Uganda. Omukazi wa bulabe nnyo, omuntu omusimbu twababuulirira dda, nabagamba dda. Muleke kuteeka nvumbo mu matu. Omuntu omusimbu yagala gaana buli kyakola kisimbuka. Bw'aba alinaanye Nnamulondo ya Buganda tabeera mu bifo bya bukulembeze. Nsaba okutegeeza Ayi Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi, amannya ndagire tajuuba, si wa kusaaga, nalyo linnya lyange. Nsaba okutegeeza Obuganda nti Agnes Nabalamba mulabe waffe ffenna ne mukwano gwe David Kijja Nangoma Omutoolo
eyeeyita David Wasajja Kintu. Teri mulangira atuumwa Kintu. Kintu linnya lyatuumibwa Abengo. Muteesa Asira ne muganda we Ssejjirinya be baali wa Ssekabaka Kintu. Kintu mu kujja kwe teyali Kintu. Kintu obuzaale bwe erinnya lye teribangako Kintu. Abengo be baali mutuuma nga bamuwadde Nannono, mukazi we Nannono. N'olwekyo obutamanya bintu bino n'okumala gafubutuka, oli n'ava eri n'atuuma erinnya nga tamanyi na makulu gaalyo, kyannaku nnyo. Baavudde awo ne bagamba bagenda kutereeza Bugumya. Agnes Nabalamba tolina kyonoona Bugumya. Olwo olubiri tulwagalamu omumbejja mulala alugwanira oddubeeramu era waali. Kuba ggwe toli mumbejja, tolina kusalirawo bambejja n'abalangira. Ate oba ggwe toliimu nakagamba nti oba toli mwana wa Muteesa, toli mwana wa Ssekabaka Muteesa Walugembe, toli ate tolibeera. Oyo ayi Ssaabasajja omukazi oyo yayagala omupakasi wo Sseggujja eyali akukuuma oyo Agnes Nabalamba. Yamuganza n'amusiba enkalu. Yasiba omupakasi enkalu. Oyo tasaana kulinaana Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ne yeegula n'amuzimbira n'akola atya. Omuvubuka yalaba akooye enkaŋa n'adduka. Oyo yennyini n'akola ekivva ekirala, n'abba enva z'Abeene n'azibbira omupakasi Kayanda Charles Peter Mayiga Kayumba. Oyo yennyini Agnes Nabalamba David Wasajja be baali mu lukwe olwabba enva za Ssaabasajja Kabaka ne bazibbira omupakasi. Omupakasi n'atandikira awo okuwalana Ssaabasajja Kabaka na guno guliko. Mwe mujja tugamba okusirika tetujja kusirika. Bino obutambi tubwogedde. Manye ekiseera kirituuka muli bunoonya. Nze ndagire bwe ndiba sikyayogera tajuuba. Muli baamu abagezi abaligamba nti katuwuli omumbejja ono bye yalinga ayogera. Naye ng'ebigambo bye njogera byonna bituufu, ndi ku mazima. Abannoonya bampenja buseenene naye nga mbagambye amazima. Amazima gali nti omulabe wa Buganda asooka Charles Peter Mayiga Kayumba, kali ak'enkoma ke nabagamba. Owookubiri Agnes Nabalamba nga yeeyita Agnes Nabaloga oyo. Owookusatu y'ono eyeetaddewo eyalowooza nti ajja kubeera Kabaka wa Buganda, David Kiija Nangoma, omwana w'omukama w'Ettolo. Omukama w'Ettolo yali mukwano gwa Ssaabasajja Kabaka. Omukama w'Ettolo yali mukwano nnyo gw'Omulangira Mawanda Essalaama. Be bazaala oyo Wasajja. Ekifaananyi kissa ensekere, naye Wasajja afaanana famire ye ey'Ettolo, si mulangira wa Buganda. N'olwekyo Ssaabasajja nga tuvaayo ne tuteeka ebigambo bino ne tubisengeka ne tubiwereekereza Obuganda, tebisaana kubisibwa maaso. Kyova olaba nti Nabalamba beasobola okutuula ne Charles Peter Mayiga n'oyo Kiija Nangoma David eyeeyita Kintu Wasajja ne basalamu nti ku luno Kabaka katumulage Abaganda, tukole akabonero, tumuteekemu nti omutwe tuguteeke wakati, tukoereza Abaganda akabonero nti Kabaka mwe talina mugaso, talina kyasobola kukola era tabalowoozaako. Ekintu mutwe kikulu nnyo kye mwatadde mu butaliimu ne mukola zero.
ne muddira ekiwowongole ne muteekamu omutwe gwa kabaka wa Buganda. Ayi Ssaabasajja, onookomawa okubuusa buli kikolebwa amaaso. Tumanyi batugamba nti nno oli muwambe, naye ate olinako ebintu by'olina okuweereza Abaganda obubonero n'ogamba Abaganda. Ate era Ssaabasajja Kabaka nze tajoba nkugamba. Mayiga oyo olaba nti olowooza nti alina by'akola. Abaganda tebabiraba. Tebabiraba okuggyako kusaanyaawo Obuganda. Abalangira tebabiraba. Ab'ebika tebabiraba. Abakulu b'ebika abantu beekyaye. Ayi Ssaabasajja, abantu baakyawa Mayiga. Buli lunaku lwe balaba Ssaabasajja, buli Baganda lwe balaba akasajja ka Mayiga, Abaganda bayisibwa bubi. Omusajja yali akutemulidde Namibia. Akola ki? Akola ki? Ayi Ssaabasajja, akola ki omusajja oyo? Daba byatandise okukola. Yalaze Obuganda nti oli awo naye oli kyabutaliimu. Luli abadde akikola mu nkukutu naye kati yakitadde mu lwatu. Ensi yonna erabe nti awo oyo gwe mulaba bwereere. Talina mugaso, kyabutaliimu. N'aguddira omutwe gwo n'aguteeka mu nzingu mu kiwowongole. Wabula Ayi Ssaabasajja Kabaka, Mayiga avuma. Naye ate okuvuma kwe kuteeketeeke, baakuteekateeka. Ffe Abaganda naddala abambejja ab'embala tetusobola kukkiriza bintu bino nga bikolebwa ku Bwakabaka bwaffe, ku bujjajja bwaffe, ku buntu bwaffe, ku buzaale bwaffe. N'Abaganda bonna abategeera tebayinza kwagala kintu kino. Ssaabasajja Kabaka, saagala obeere kayemba nnantabuulirirwa. Abaana b'olowooza nti obaleese mu nso banno senga tooteeketeeke maaso birijja mu maaso, abaana bo nabo tebaliba na mirembe. Wabula ate abaana n'abalamba baana b'aba Mayiga nabo era tebaliba nagyo. Ekyo kikugambye. Ayi Ssaabasajja, nkusaba ozze omutima mu nnyama, oleme kutiisibwatiisibwa bantu bano. Ggwe mukama waabwe, si bo be bakama bo. Mayiga ne bw'avaawo enkya Obuganda bubeerawo. Naye Obuganda bwe butundibwa ettaka nga bwe litundibwa kati ne liggwaawo, Obuganda tebulibeerawo. Bulyogerwako ng'obwaliwo. Ayi Ssaabasajja Kabaka, taasa ettaka lya Buganda litwakuwa, litwakukwasa okuume, n'obuyinza ne tubukukwasa ffe bazzukulu ba Ssekabaka, bazzukulu b'Abaganda, ab'ebika by'Abaganda. Obuganda buwangadde emyaka mingi. Lwaki busalawo? Lwaki bukoma ku mulembe gwo, Ayi Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi, nga oddidde akasajja akatemu akatta abakulu b'ebika okubamalawo, n'otiiririra Obuganda. Teri kabaka atiiririra Buganda. Lamula Obuganda nga bajjajjaabo bwe baakulaamiriza, nga bassenga abaffe bwe baakulaamiriza, nga ffe ffennyini bwe twakutabaalira. Nze tajoba nakutabaalira nnyo. N'abambejja bangi ab'embala abaakutabaalira. Abantu baawaayo buli kimu ne bakutabaalira, ne batabaalira Obwakabaka, ne batabaalira eŋŋoma, ne tutabaalira Namulondo n'eddawo. Naye lwaki tusindikibwa okukola ebitatuuse? Kati buli muntu avuddemu essuubi nti aliwona Mayiga. Kati buli omu alowooza ku kye nabagamba ekya Ssenka atuuka. N'ekirala mbagamba nti mumukole nga Katikkiro Mukasa, mumukuwemuko omuliro, mumwokyatete. Teweetaaga mmundu, weetaaga petulooli yekka, weetaaga mafuta gatambuza mmotoka gokka osobola okuwangula Mayiga. Mwebale nnyo okumpuliriza. Tukooye okutuyiikiriza ku Bwakabaka bwaffe bajjajjaffe bwe baafiirira.
bakuume awo wangaale Ssaabasajja Kabaka.